Empaka za pikipiki ezigulawo kalenda y'omwaka guno 2017 zitumiddwa Mountain Dew National Motocross Championship zitongozeddwa ku kitebe ky'Olympics e Lugogo. Empaka zino ez'okubeerawo ennaku z'omwezi 15 Sande ne Galuga zakwetabamu abavuzi abasoba 40. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya emmotoka n'eddigi ekya FMU nga yavunaanyizibwa ku muzannyo gwa ddigi mu ggwanga Ismail Balinda, abavuzi 12 abajja beebegasse mu mpaka zino era asuubira okuvuganya okw'amaanyi omwaka guno. We will be having a very big class for the MX 125, which is the link class between professional riding from the junior riding classes. That's the class after 85cc. We haven't had good numbers in the previous years, but we have now good numbers. We will have the likes of Bobo, Alistair, Paddy, and the rest compete in that class, so we expect a lot of competition. Champion wa Uganda emirundi 10 era nga yakiikiridde abavuzi Athabrick Junior ategeezezza nti bo nga abavuzi beetekedde bulungi empaka zino era nga bakuzikozesa okweddiza ebikopo okuli ekya Africa n'ekya East Africa. Beetegese bulungi nnyo omwaka guno era bakozesezza holiday, abasinga bakozesezza holiday ya Christmas okukolera ddala training ey'amaanyi. Tulina abavuzi abadde ba trainingira ebweru America, abalala badde ba trainingira Kenya, abalala badde ba trainingira South Africa, era nga bonna abavuzi baagala kulwanira enengule eya mwaka gwa 2017. Empaka zaakuvuganyizibwa mitendera egy'enjawulo okuli ogwa buggies nga guno gukulembeddwamu Athabrick Junior wamu n'eza bodaboda nga bano bakweraga obukodyo obw'enjawulo. Brian Katende mu byamizannyo, KTV amalindirire.